Ebbanga likunukiza Musabiti namba okuva omumyuka w'abatabuliki Sheikh Yahaya Mwanje yakwatibwa ng'ono yaggibwa ku muzikiti Nakasero. Kino kye kiwaliza ababaka Abasiraamu nga bayita mu kabondo kaabwe akabataba aka Muslim Parliamentary Caucus okulaga obutali mativu ku nkwata gye bakwatamu abakulembeze baabwe nga kino tekisobola kukolebwa ku mukulembeze wa ddiini endala yonna, era nti kino kiraga obusosoze mu madiini. Bano badde bakulembeddwamu ssentebe waabwe Omubaka Asumani Basaalirwa. Naye bw'otunuulira ku butambi bwe twalabyeko, bamusanze ku muzigiti ava kwesaalira ava kubuulira ne bamuteeka mu drone. Abantu abamukutte tewaabadde muntu yenna gw'osobola gamba nti oba akolera kitongole gundi oba kitongole gundi. N'olwekyo twagala kuvumirira nti engeri Seeka gye yakwatiddwamu yabadde ekkakkanya ekitiibwa kye, yabadde eswaza, yabadde evvoola si Seeka yekka naye n'Obusiraamu. Ono yeeyungiddwako ababaka abalala abatali bamu okubadde imaamu w'Abasiraamu mu Paalamenti, minisita w'ensonga ez'omunda ow'ekisiikirize n'abalala. Bano balaze nga buli bumenyi bw'amateeka obukolebwa mu nnyaffe Uganda nga mulimu ebyokulwanyisa bwe babissa ku Basiraamu. Kubanga ffe Abasiraamu mu Uganda tubonyebonye ekimala. Abakulembeze b'Obusiraamu battiddwa bangi, mwenna bannamawulire mubadde mubalaba emyaka 10 emabega. N'otandika ku recording abakulembeze ba sheikhs ab'Obusiraamu ababadde battiddwa paka n'olwaliro gavumenti terina ripooti wadde n'etya. Naye bino bikyagenda mu maaso. Ekigendererwa mu bino n'okuteekawo embeera nti waliwo okulumba poliisi, twagala eggwanga likimanye nti kyakuwamba abantu naddala Abayisiraamu. Mu Katoliki tukkiriza nti embeera eriwo ey'okukwata abantu ne babatwala mu makomera nga baba batute mu kooti kibinyo esaawa yonna bw'oba tokivumiridde kati kijja kukwatako ng'omuntu wa Uganda. Era bategeeza nga bwe batagenda kuweera okutuusa nga ensonga ze baliko baziggusiza era ng'obwenkanya bulabiddwako. Bakwata bannaddiini naddala Abasiraamu, abawalimu babakwata nga tebabaddeyo kitiibwa nanka ne batyoboola ekitiibwa kyabwe n'obuvunaanyizibwa bwabwe nga bayimaamu n'abawalimu. Tulabye abasirikale nga balinnya engatto mu mizikiti n'ejjoogo okutyoboola ekitiibwa ky'Obusiraamu n'okulowozesa bannayuganda nti kyabulabe okubeera Omusiraamu. Wawo n'ebitundu ebisingamu Abasiraamu ng'okweyita nti gy'ova oba okitya nga balowooza nti banaabayoola. Ddiini yaffe eno Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagituleetera era n'agitwagaliza n'ebirungi byonna ebigirimu. Kati mwe baseba abali mu buyinza abaagala okubeera nga mugitulemesa muli mu kubyammwe. Era Katonda oyo yakituwandiikako nti omuntu yenna eyeewaddeyo okulwanirira Obusiraamu Katonda n'amujjulula, kuba sigenda kugamba nti bano be batutta. Katonda n'amujjulula mu bulamu bw'ensi, Katonda yamuwandiikako ejjana. So abantu abalowooza nti Abasiraamu tuli batiitiizi muli ku byammwe, kuba ffe kitwagala kiri kimu. Era nze kyetulinda abakulembeze baffe kutugamba bo bwe banaagamba nti kati jihaadi etandise, ffe tuli ready. Omubaka Basaalirwa alambisa ebintu bye bataddeko essira okukola singa gavumenti egaana okuvaayo okulambika ku nsonga zaabwe. Bw'abanga tateereddwa waakiri atwalibwe mu kkooti kuba essaawa 48 zaggwako. Ekyo banaaba tebakikoze tusobola okukola ebintu bibiri. Tujja kunga Abasiraamu mu ggwanga lyonna twegugunge olw'okutujooga. Ekyokubiri, ne bano abagenda bakola ebintu bino kinnoomu nabo tujja bagulako emisango. Abasiraamu bazze bakwatibwa ku misango ekyali gimu omuli n'abamu ku bannaabwe abazze battibwa, wabula nga ne gye buli kati emisango tegibakkanga mu muvi, abandi tebasimbibwangako mu mbuga z'amateeka. Waliwo omuze oguze gulabikwa wano ogw'okukwata abantu nga tewali bujulizi, obujulizi ne babunoonya ng'omuntu amaze kukwatibwa. Ekyo nakyo kikyamu. Mu nkola ey'amateeka mu nsi engunjufu omuntu asooka ebitongole ebikuumaddembe bisooka kunoonyereza
bwe bimala okufuna obujulizi ne biryoka bikwata omuntu. Wano ewaffe omuntu asooka akwatibwa ne banoonyereza nga mukwate. Kyova olaba ng'abantu bakwatibwa, omuntu n'amala emyaka 5, n'amala emyaka 7, n'amala emyaka 10 ku limandi. Kigongo kulwa Channel 44 Olw'Eggulu.